Oluvannyuma lw'omwana wa Geoffrey Lutaaya okuvaayo n'abeera ng'alumiriza taata we obutamuwa buyambi n'obutamuwa school fees munnanga ate ensonga ziwanvuye. Ssenga Kulannama ayingidde mu nsonga zino aliko byavuddeyo n'abeera ng'ate ayogera. Ene Newspack Channel webale kuba nti nate ogyekuumiddeko mangi genkuletedde kkiriza mbeere nga kuwa tutandikidde wa Geoffrey Lutaaya ebibye si birungi essaawa yonna munnange bandirangirira gwe bawa kaadi ebya politics obimanyi kati ate mu kiseera kino omwana waaviiriddeyo n'alumiriza akitaawe nti munnange tamuweerera. Katusooke tukwe katambi ka Geoffrey Lutaaya ng'ayogera ku mugamba mutya tuli tulina amawulire ge tufunye wano kavidiyo akatambula ng'omwana agamba tafuna buyambi ate nga mwana we omwana oyo ekisooka mwana wange naye kyesaba bambi abamukozesa batebamuteeka mu kamera mwana muwala omwana oyo nasasula ku Stamaris ensuube yali alina okusomera omwaka guno era ndowooza muntu ne bagenda basa omubuulira ti erinnya lye lyaliyo era nga bamulinze bulinzi ekyakimuntwazaayo nga naaba batandise omukozesa bukatemba bankubira essimu nti mwana azirise bamututte mulago okutuuka emulago nga taliyo ogenda okutuuka ku ssomero nga gyali azanya nendowooza nti Stamaris ensobe lirina history ow'empisa nennemerako nti kangende munoonyeza ekifo ninkifuna ku Stamaris ensuube nga gyalina okusomera. Maama we yagamba nti eryo essomero siryagala omwana wange kamuzze w'abadde gy'abadde yali ali ku ssomero tumanye ali ku ssomero nabaawo omuntu omu muzadde yali amanyi nti mwana wange nagamba naye okimanyi nti omwana oyo tasoma bamugoba koze bamugoba batya nensindikayo omuntu ku ssomero nembuuza omwana yakola ki ne bamugamba nti omwana yakuba omusomesa ne tumugoba tadda wano ku ssomero kati nga bwe mwegayiridde alidda kukolawo bibuuzo eryo si essomero eryokubiri mu mwaka gumu nti ne bagamba ajja kudda kukola bibuuzo tebaagala mulaba ku kompawundi y'essomero eryo awo ne bavaawo kyokka nno ye yali tankubiddeko okuŋŋamba nti omwana baamugoba mu ssomero ng'omwana gyali tasoma baamugoba muzadde yankubira naŋŋamba kati ne bagenda yenyini n'agenda n'afuna essomero ne bamugamba okubeerawo kano akadde akakola bibuuzo mujja tuwa miliyoni emitwalo bakyenda bamu emitwalo abakyenda mu mukaaga era bwe babadde bakolera ebyo nga nabawadde kodda nataddeyo kodda miliyoni emu emitwalo 3 in fact ndowooza naako bwe bakafundikoledde nga twabongedde n'enkaaga nga obanga bubangi emitwalo bamunaana oba mmeka era n'okubaweereza enkaaga ebyo nga manyizi baziggwayo oli gwe naziwadde yagambye bugambi nti bamugambye bugambi nti waliyo ezibulako emitwalo nga 8 naye ng'omwana tebasaana mukozesa ebyo era kyenyinza okugamba nti omwana oyo bandibadde engeri gye bamutadde mu kamera bandibadde bamumpa nabeera eno omwana amukula alina emyaka wa 17 tubeere naye amanye ekika kye nze nina abaana b'abaganda bange basoma bonna ffe twazaalibwa abaana 13 mu lubuto lwa maama ne kufaako 10 kati gwe tandika okulowooza nze mulenzi ali okwaba 10 abaafa abaana abo bonna basomye nga mbalabira bulungi abaana b'abaganda naba abantu abalala bwe mbasobodde. Kakati ate katubeere nga tukuwa ku mwana ono biki bye yavuddeyo n'abeera nga ate alumiriza kitaawe. My name is Nambasya Milan Lutaaya.
I'm 17 years old. My father is called Honorable Geoffrey Rutaya. My mother is called NaiCCG. Abanjugo Manyinga, nice and lovely. I changed this one on a video. Okujamo media. Zizenga, your last option, option agency Gaza. Because you have tried everything. Right now, I'm senior for. Naisi naba kudda kusomero. Ensogenda misese okudda kusomero, sinto oba njagala requirements, sinto oba pocket money, wabula nsonga ya school fees. Tugenze tuzunze makoti nze ne mama wange agezezaako buli kimu yonsome. Era nga abajja mu media kubanga naye waliwo back then when nakolera results ennungi mu P7. Mama wange bwe yajja mu media we bambuuza oba tata wange asasulira school fees because tayagala kukono n'alinnya lya tata wange kubanga kimanya alina baalabirira, alina abaana abalala, alina family endala. Tamugerera bubi tajayo mazima nga bukiri. Nange ekindese wano si kumuvuula. Nzeze wanene negerire tata wange. Bambi. Sandi yagadde butakulabye no. Munange wano no waviriddeyo n'abeera ng'ate abaako byayogera. Avuddeyo munange n'abeera ng'ayingira mu nsonga za Geoffrey Rutaya akossa n'omwana we ono. Katukuwa katambi kasenga kulannama. Mati tu ya Geoffrey Rutaya. Kino si kya Geoffrey Rutaya yekka. Kigende eri abakyala mwenna. Njagala mumanye mu nsi nti buli kikazi kifugwa nnume. Mukyala nice and lovely si gwe weekwana. Geoffrey Rutaya ye yakugwana. Nkakasa bulungi nnyo nti Geoffrey Rutaya tasobola kulemerera kulabirira baana be ne baba kikulu. Okubateeka mu masomero tekisoboka. Nze munankyawa mukyala. Naye abakyala this down of earth tulina effujjo, tulina effutwa, tulina emitima emibi. Bw'oyagala omusajja ng'otegedde nti mufumbo, oba oyagala ayawukane ne mukyala we, oba weekubyakubya obusimusimu. Abaami abo bakisinziirako nnyo okubasaba abaana baabwe. Omwana n'omulwaza nga si mulwadde. Buli lunaku omwana mulwadde kati mufunayo ne bukiriniki obwo nga babamanyi nnyo balinga mikwano gyammwe. N'omwana n'omwebasaayo nga sina mulwadde. Ffe jangu otulabe. Omwana yalwadde. Ffe jangu otulabe. Omwana ne bamuteerawo ka drip ne bakasiba bati nga talina ku drip. Omwana tomulabye enziko zino WhatsApp ezajja. Omwana tomulabye munnange tuli balwadde tuli mu ddwaliro. Jangu otulabe. Abaami kwe basinzira okubasaba abaana baabwe. Babeere nabo mubaggyeko akajanja mu maka gaabwe. Abaami abo mubaagala bafumbo. Basebo ne bannyabo mweddeko. Mumanye ekintu kimu nti omusajja bw'aba akuganzizza sitteeka nti aba agenda kuwasa. Buli ekimasamasa tebeera zaabu. Omusajja waddembe okwegombako akayindo, waddembe okwegombako entungo, waddembe okwegombako akabina. Naye ate n'atakulabamu mulamu nti ogenda mufumbira ewakaawe. Ekyo kyava ku mirembe gy'abajjajjaffe, tekyakatandika. Omusajja bw'aba asajjalaase, gwe omukazi bw'asajjalaatiddeko gw'olina okwemanya. Ndi mukazi munaku, bwe naafuna olubuto n'enzaala n'anteeka mu maka gange nti nedda alina mukyala we nti ye. Nina kukola ki? Nina kwekuuma butafuna lubuto. Kuba n'abasajja bakooyezi second hand. Bwe naafuna omulala mpasa aleme kunsala nga nina olwebeeya lw'abaana. Abasajja bakoowa abasajja abakazi abalina abaana. Tomusajja wakusaba obufumbo, oyagala ogende n'abaana mu bufumbo. Kubanga buli omu ayagala omwana we. Buli omu keezadde keekomberera. Era omusajja bw'akulesa omwana owulira bubi. Nange jjajja Jumba okumpasa yansanga n'omwana. Ate nange jjajja Jumba okumpasa yansanga namusanga alina abaana. Nga yazaalako dda ate era nga yawasaako dda. Obufumbo bwe bwali bwagaana nange obwange yansanga nafumbirwako nga nange obwange bwagaana.
basebo ne banyabo ffe twefuna ne jjajja Jjumba nga si mufumbo nga nange siri mufumbo wadde mwali mumanyi nti nali mufumbo naye nali siri mufumbo twali twayawukana dda n'omwami emyezi 6 nga nina kye yankosa nga sisobola kukihandulinga wano kiwanirira naye nga womanyi social media nga sisobola kubalaga nti omwami nayawukana naye Mukama wanyamba wanandeetera omusajja onwa muli ayina true love eyange kuba muyinza okulowooza nti nze tebintuukako nange bintuukako era abakyala mbamanyi bulungi abalina obujanja ng'omwami awasizza ng'omukyala olina omwana w'omusajja munansonyiwa mu nsonga eno abakyala muyitawo nkakasa bulungi mukyala munnange nice and lovely oteeka okuba wayitawo ku Geoffrey Lutaya kuba Geoffrey Lutaya bwe yayimbira nice and lovely yali ne Irene Namatofu nga muvubuka omuyimbi of course alaba banja beegomba abayimbi mwe mubafuuwa obupapula ku stage mu kifo ky'omufuuwa ssente nga mulimu ennamba zammwe ez'essimu otegedde bwe mutegeera we batuula we banywera kakyayi nga mugenda mwetuuzaawo nga mwekukuutirizaawo ng'ate muli balungi okufa olusimusinga ne bakyala baabwe n'agamba kali kyeganzikeko ekijja kijje naawe wennyini n'omanyi bulungi n'ennaku z'abakyala tumanyi ennaku mwe tufunira embuto ne weeteekawo ng'omanyi ogenda kufuna olubuto oyagala okyankalanya amaka g'omusajja siteeka nti omusajja aba agenda kuwasa abakyala 10 bayeebaseeko eriyo omusajja nga tasobola kuba na maka 2 wadde ng'ayagadde abakyala abalala ng'ayagala omukyala omu mu maka mulekeraawo okukyankalanya Irene Namatofu bw'oba olina omwana wa Geoffrey Lutaya mumutwalire Irene talina mpisa nze Irene yabeerako mukwano gwange mumanyi mukazi wa mpisa lwakuba nze kati nakoowa emikwano ze sikyalina mikwano bwe mba nina emikwano nina ng'esatu gyokka bwe giti so nga luli nawezanga emikwano 10 otegedde neewummuza nakula naye Irene yabeerako mukwano gwange ng'avuga n'emmotoka najja ekigo wenkolera mukazi wa mpisa talina mpisa mbi tasobola kubonyabonya mwana wa musajja ate amaka ga Irene manene nange ewe natuukayo wali wasula emunyonyo n'abaana mubayigiriza obujanja abaana ne bakuba bakitaabwe kati omwana oyo teyavuddeyo yekka mu kamera mwakube Geoffrey Lutaya ku social media amwonoone nkakasa bulungi nga Geoffrey tagaananga kuweerera mwana we nkikakasa bulungi Geoffrey tagaananga kukuweerera mwana we naye abakazi mulina obujanja eryo essomero nze siryagala olw'okuba omanyi nti alina mukyala wa musula mu kifuba muyisaawo obujanja eriyo abasajja ng'ayagala yeekwatira omwana wa mutwale ku ssomero n'osituka n'ogamba omwana wange mumumpe nze mmanyi essomero lyalina okusomerako ne mutandika amasimu ebintu ebyo bizze bituuka ku basajja bangi abakyala mweddeko subscribinga likinga lekawo baka bwawo mu comment section mu mawulire amalala munnange ge tuli mu kuba nti nate tufuna no ku Newspack channel eyali Bbawa Chosen Becky twogera ku dictator Amiru munnange yagenze Mecca okitegeera Allah yabimukoledde yagenze Mecca nga woli mukulaba akatambyako keko ketuli mukuba nti nate etukulaga essanyu lyabadde pitirivu okitegeera nno omukwano kale nno byebyo tumwagaliza ate olugendo olulungi bwe tweyongerayo munnange muganda wa Chosen Becky wuuno avuddeyo n'alyoka alaga nti no munnange asosolebwa mu comment section abantu bangi bazzenga bagamba naye ono omuwala nga ye bamusosola okitegeera kale avuddeyo n'alyoka agamba nti ekintu ekikyasinze okumuluma kwe kuba nti no teyayitibwa ku birthday ya maama we
kati n'abamu mu comment section ne bamugamba ne ku birthday ya maama wo bakuyita buyisi. Aha, katubere nga tukuwa akatambike. Ekintu ekyali kinumye bulamu bwange bwonna. Tebampita ku birthday ya maama wange. Tebampita ku birthday ya maama wo? Broke me so much. Ani agitegeka? It hurt me so much. Simanyi? Naye, so before the birthday, sister wange yankubira Ladonna ali Canada. Nangamba Ruthie, kirabika nno bategekera maama surprise birthday. Naye tubagamba nga tonnakola ki? Balinde bagamba osanga bajja kugamba. So nalowooza asaaga ne mugamba gwe naawe osobola okumanya ebintu gwe atali ku ground nga nze ali ku ground sinnabimanya. Kirabika baakuwadde information nfu. Nga tubivaako. Era birthday ya maama we yatuuka ne muweereza voice note ne muyimbira. Nze nga mmanyi biwedde. Kyali kyaddi? Birthday ya maama yabadde ya gwa 7 nga lumu. Just of recent, si mabega nnyo. Nyamuyimbira nga biggwa. Banaye nange ngenda okwekanga emisana. Nga nange nekyekanga nga ba outsiders ku TikTok. Nga bamukoledde birthday. Nga biri ku TikTok bitambula. Nange nabyekanga bwekanzi. Oh my God, it broke me so much. Your sisters were part of the organization, eh? I think kubanga nali njogera tuna mukulu waffe bamuyita Daisy. Njogera naye buli kaseera like twanyumyanga, but she couldn't tell me. Naina ne brother wange bamuyita Wycliffe, he's my best friend, naye teyaŋŋamba ate nga bonna baaliko ku function. Nawulire na ate nengena nensoma like abantu bo bakinotisinga so nateeka video nga abantu bangamba gwe nga toliyo ku birthday ya mami wo simande family yo nayo yakuboola n'abamwe nawulire nnaku it broke me so much. Naye kyankuza kirabika nali nkyali muto mu ndowooza naye kirabika kyekyankuza because even after the birthday, nalowooza maama anankubira ngambe mwana wange nga sikulabye muwonna gwe tobaddeyo naye teyankubira. Naye tomunenya ye alabika yali excited. Nakuwala ne ngamba bakituufu n'abantu kye bagamba nti bamboola. Oba nina kye nakola nga simanyi. Because wadde sirina naye at least naalese wadde akatono nange ncontributinga ku birthday ya maama wange. Even right now in church Mami yeti wamukubirako after the day birthday yali onomubuuza lwaki? Mbyagwera ne mukubira ne mugamba mama notambuza lwaki sibadde nayo. Angamba mwana wange nange byangwako bugwi nsonyiwa sakigenderera ne nange byangwako. Beki yaliyo ku birthday? I don't want to go deep. Naye kyanumanya ndekyasinga okunuma nti nayogeranga ne Daisy buli lunaku nga Wycliffe yamanya ebyama byange byonna nawe tebasobola kuŋŋamba. Simanyi oba nina kye nabakola newe mba nina kye nakola. Family yange, I love you so much, my family. Baganda bange, maama wange nsaba kunsonyiwa. Mba nina kyonna kye nabakola. I'm so sorry. It broke me so much. Kyanuma nnyo. Era paka kati nkyebuuza oba nina kye nakola. So sorry, your family ndowooza mujja kuba mubako n'engeri gye mubituulamuko mulabe nga at least bakugamba ekiba kiriwo. Naye mba nina kye nakola nsaba kunsonyiwa aba family yange. Omanyi tuli baana. Tomanya nti ekintu nsobi mpaka ngomaze ogikola. Nomanya nti neno nakola nsobi ate tuyigira mu nsobi ze tukola. So if I did anything mu butamanya nsaba kunsonyiwa bambi. Ndi mwana nsaba kunsonyiwa. So sorry, Ruth. Yes, katugendeko ewa Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abakeera byayogera ku nsonga za alien skin. Alien skin wejjeeko abaana abo nze nalabako sipapa wano
ng'akuumwa ejje likuumwa president. Si papa ya parkinganga emmotoka mu luguudo n'agenda afuka ejjamu n'akwata. Si papa yatambulanga n'emmotoka 3 ng'emabega eriyo ssente z'okulaba biliyoni. Wasi papa. Nga si papa abira mu bisiripa by'abayimbi ne bajja nze natwalira abayimbi ssente mu covid. Nga si papa asooka kujerega kati gwoyimba biki. Where is he? Si papa singa asobola okuzaayo akatambye emabega bye yali akola yali asobola kati okuddamu bikola. Muganda wange togoberera kkuba eryo tulabye ab'amaanyi emirembe engalo amaanyi gali mu bukkakkamu na buntu bulamu. Tulabye wana abagagga balina ebizimbe tunuulire neeyisa yaabwe. So kati abaana it is too late. Okuba nalabyeko waliwo omu yabadde aleeta bagenze bawakudde olutalo kamiliyoni. Kati gwe yibbula kabadiya mu bwayibbula kabadiya wenkana ne kamiliyoni. Kamiliyoni ku myaka gy'alina ne byalabye ne byatuuseeko mu nsi akyafiirwa ki? Kamiliyoni alien skin basobola obeera mu sentensi yemu ng'otegeera bulungi nga tonwanjaga. Ani ali waggulu wa munne? Omanya amaanyi ameemanye tegawangula. Chameleon is the music industry of this country. Like it, hate it. Chameleon ayinza okuba talina mpisa. Chameleon nze simwagala simuwagira nange yali ayagaddeko okunkuba Chameleon. Namugamba ali deposit n'atayimba yansanga emakende katona nzita buza wisdom kai. Nze sibeera wali Chameleon. Ne mu respectinga because aina tafali lyatadde kola ki kukuyimba. Lwaki gwabeera mu conflict na buli omu? Bebe Cool oyo mulabidde ebbanga. Bebe Cool tayina ntalo na nti wa bebe wafiriddeyo omuntu. Gwe ebbanga lyomaze ng'omulaba. Bebe Cool mukulu kigwatamanyisa. Bebe Cool y'omuntu gw'okubira bwoti n'omuganze mirundi muganda wange gyebaleko. Lwaki tayiga babebe? Ewa Bebe Cool tebafiiranga. Wali omulabyeko ti Bebe Cool alina gwe yakobye. Amagye tagayina. Agayina. Bebe Cool alina gwe atamanyi. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel. Kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.